kino ne leero nkiddamu Katikkiro Charles Peter Mayiga ye yali masterpiece mu pulani y'okugyawo Ssaabasajja Kabaka mu kutandika. Era omulimu yazanya munene nnyo gw'okuzanya buzaabuza ne tumugamba nga buli lwokuba nange tuwuliddeko Kabaka waffe ali mu buyinike aliwa tumulabeko n'atulimbalimba nga mbujja ali ateredde entende. Bwatyo nenga Kabaka yali abuzeewo ku mikolo emikulu kwatera okulabikira masaza mipiira nga ne kati bwe guli nkuuka masaza mipiira birthday talabiseeko n'atulimbalimba era tukola najja emifaayo by'omusajja weeyo Kenya najja n'abitulaga nga ne kati bwe guli yatulazeeko mmotoka ku Ssaabasajja Kabaka gwe tumubanja. Yavuddeyo n'agamba mbufe abamubanja Ssaabasajja tuli batamiivu tesobola kulemesa mikolo gya lumbe ekyebuuzibwa olumbe olwani. Ate njagala mujjukire bulungi Ssaabasajja yavaayo n'akola sayini eziraga nti Obwakabaka buli mu buwambe ku mikolo egimu gye gy'amatikkira gaabwe ne bamweta ne kekinga ya sanduuku era Mayiga nga yabiwomyemu omutwe. Kakati njagala ngattako statement gye yakola nti Obwakabaka bwakomawo naye tebwakomawo na buyinza nga yalina obuyinza obulonda prime minister we oba Katikkiro. Balina narrative gye bavuga mbu Ssaabasajja Kabaka yalonda Katikkiro mbu kitegeeza mbu Mayiga akolera Kabaka nedda. Tasoba nga akolera Kabaka nga Kabaka kwa statement ndala nga ne Katikkiro akola ndala nga Kabaka ayogera ku bulubi bw'abantu be nga te Katikkiro awaana banyigiriza abantu ba Kabaka tekisoboka kubaayo. Tekiriyo Bakabaka bwa Buganda butambulira ku buganzi si bitiibwa. Ssaabasajja Kabaka awangale gusinze tuba tukoze ensobi twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka waffe Peter Mayiga. Sadaman Makebe oyo nno ye Sadaman Makebe mwana nkuba kyeyo naye nga avuddeyo okubanga naye abaako kyayogera okusobola okubaako message gyatuusa eri bannayuganda okusobola okusituka okubanga babanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri empologoma ya Buganda. Waliwo amawulire mangi nnyo agatambula ku social media agalaga nga Kabaka yawambidde n'ataalibwa wakati wa Central Africa ne West Africa era ngenda kubanga nga kutuusaako wabula nkyageekenneenya bulungi nnyo nsobole okubanga nga batuusaako obutereevu wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda naye nga ebyo byowulidde tetubivunaanyizibwako nga omukutu ogwa Babi Television Uganda wabula bya muntu ssekinnoomu oyo ayogedde ebigambo ebyo oba alabiddwako mu katambi kano. Gw'atanaba kubanga osubscribe nga kikole kwata ka subscribe button ako osubscribinge ku mukutu ogwa Babi Television Uganda omalirize okwate ne kade ako then otake mu all osobola okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tubatadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda tusobole okubanga atutambulira wamu twayamba okubanga tukutuusaako ensonga ezo zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Operation ya kubanja Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda eyabuzibwawo gye buvuddeko mu wiikendi gye tukubye amabega nga bulijjo wembadde nzijja nga nkunnyonnyola kimu ku kimu era bannayuganda olunaku olw'enkya Lwakutaano okusinziira ku mawulire nga bwe nkutegeezezzaako nti beeteeseteese okubanga balumba e Bulange e Mengo okusobola okubanga babuuza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wa we yateeka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Weewaawo bingi nnyo ebikyagenda mu maaso n'okubanga bitambula ku mutimbagano ati Ssaabasajja Kabaka ekyamazima ye agenda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri n'essaawa zino takyakubwako kya mulubaale era nga Abaganda bavuddeyo basitukiremu babanje Ssaabasajja Kabaka at least alabikeko eri Obuganda nga bweri ennono n'okusaba kw'Abaganda era nga kino bagenda kubanga bakissa mu nkola olunaku olw'enkya okubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi empologoma ya Buganda. Bingi nnyo ane President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayina byayogedde ku nsonga eno gyawulira oba gy'ategeerako obulungi nti abantu bannayuganda bagenda mu maaso n'okubanga babanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri wabula ngenda kubanga nzija n'eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayogedde ku kino eky'okwekugunga okubanja Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda eyabuzibwawo neetwalibwa awatanaba kubanga wamanyikiddwa weewaawo ag'omunkubo galaga nti kyaddaaki bamaze ne bazuulawo wa Ssaabasajja Kabaka waateredde oba we baamututte. Bingi nnyo ngenda kubanga mbikutuusaako
wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kyolina okubanga okola kintu kimu kwekuumirako na kusubscribinga oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole tusobole okubanga tutambulira wamu ffenna n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Sigenda kubanga nsukka wano atakumira mpeera bankuumye tusinkane nate mu vidiyo zaffe ezinaba ziddako awo nga tubaako bye tukutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda.